abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa MC Loy ne Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, nyumira amawulire. Bw'oba oli muvubuka muddugavu mu America niweesanga ng'osula mu bifo by'enzigotta obudde buba bukuweddeko ng'obulamu bwakupanga. Ekirooto kyokka ekibali mu ngalo kye ky'okukwata akazindaalo b'omupiira gw'ensero. Enkola y'okweyawulamu yadde yavaawo dda obusosoze mu langi bubalemye okubikka. Donald Sterling nannyini ttiimu y'ensero eya Los Angeles Clippers takikkiriza nti leero abazannyi 8 ku 10 ab'ensero baddugavu bakwata akaboozi ke ku ssimu kati muswavu yali awayamu ne kabiite we ng'alabika munyiivu. Omwagalwa ono alimu Olumexico n'oluddugavu ng'ate yali amukugira obuteekubisa bifaananyi na baddugavu. Yakyogera ng'abalaata naye kimuviriddemu obuzibu abazannyi n'abawagizi batabuka okukira abazibu. Ekyo kibajjukiza nti Amerika ekyali mu kizikiza eky'opamu okuba omuddugavu tekibeeyunuza. Obusosoze mu Amerika tebakyabuteekako ssira naye tunula mu bifo by'enzigota n'amakomera. Mu bifo ebisinga abaddugavu tebawangaala okuva myaka gy'obuddu embeera tennatereera. Kyekyo lwaki bannannyini matiimu n'abazannyi bonna bavuddeyo ne bakwata David Sterling ku nkoona ne bamuwanika mu maaso g'entimbe n'aswala ne bamukomya okulaba emizannyo gy'ensero mu midaala kati alina okutunda ttiimu ye olw'amalala. Akawuka ka mukenenya akazzeemu okwerisa enkuuli twekembe kubanga keegazaanya nga kigooli okuva le kali kakenderako mu myaka gy'ekyenda kati abantu 7 ku buli 100 be bakalina mu Uganda. Obuzibu buva ku butamanya bwe tuyimiridde ekirwadde ne kikwata omwana okuva ku muzadde okuva ku mwami paka ku mukyala teri yeetengeredde kubanga kano akawuka kattanga tekasosodde. Okusobola okulwanyisa buno obulwadde obuteevuunya ababaka bateesa basibe abo ababusaasaanya. Bw'otambuza akawuka ka mukenenya n'okawa omulala ng'olwobala emyaka gyo 10 mu mbuzi ekogga. Lino etteeka likola mu nsi endala 6 n'olwekyo okwewala kano akawuka tusabiddwa okujjumbira akagalimpitawa n'okubeera abeesimbu eri abaagalwa baffe n'okwekebeza olw'eme kulinda nga lukusensedde. Ne pulezidenti waffe yagenda ne yeekebeza n'asaba bannansi okukikola kubanga kibagasa. Okuva mu bitabo by'ebyafaayo paka mu mawulire Survivor tutuusaako Newsbeat tukikoonamu. Abooluganda Venus ne Serena bafuuse kyakulabirako mu muzannyo gwa ttena. Buli kibuga gye balaga bawangulira mu maanyi Miami, Paris, Venice paka Dubai. Bayingirawo n'emisono baali bannyo be batyo bawalajjana ne bakyusa omuzannyo. Buli kye baakolanga nga kikola mawulire ng'abavuganya babafuula kimpenje ekubire. Balina amaanyi ate bakugu mu kazannyo kano bakola nnyo tubeenyumirizaamu mu kacyo kano. Olympics oba Wimbledon omuba babiri bawangudde byonna bikopo n'emidaali siwa bikuba n'abaana abava ewabye nnyo amasasi ge gaabajjanga ku muzannyo naye kitaabwe Williams kooci era manager yalemerako bulemezi kati tebakyamenyeka. Ebikopo bibingwa 24 mu mugatte bibaalina bebakyawangudde tubamatira okuva mu Kampala paka London. Newsbeat ekoonamu ku lw'abawanguzi b'e Campton. Oyo abadde Survivor ne Newsbeat tukikoonamu abazira ab'ebyafaayo tubeenyumirizaamu. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olala tulondira amawulire amalala g'okya nsigadde nze MC Loy ne Ladies Like. Ago ge mawulire ku ngoma wulira amawulire tuula kalira wuliriza goberera okuva mu studio paka street ge mawulire. Goberera engoma goberera engoma goberera engoma goberera engoma goberera engoma goberera engoma goberera engoma.